tukwaniza ku program Volongoto tubeera waneeno nga tuyisaawo okubi tuyisaawo naye olwaleero kitukutteko nnyo okulaba nga ate olutalo lw'abezonto luzzeemu nenfunayo kizonto ekyali kizonto ekimu nenkikwasaganya nenkireeta sebo kizonto ekimu bazonto abalala nga bakutambuliddeko nnyo bakusemuzaako ebisonto bakyayagala okulaga abantu nti bansinga ate nga bali bataano naye nze njagala mbabuulira ekintu kimu njogera na Ssaabazonto yekka kubanga yasingamu okutegeera simanyi lwaki basajjamu muntambulirako bwe mbanga nagwa nenfa nga mbadde malaalo nga mwanziika mundeke mpumule mirembe kubanga ate kati nfuuse muzimu nnyimuse naye ngenda kubatabaala mbeewuunye ekisooka neewuunya nnyo Ssaabazonto okubanga okyakwana obuwala bw'osindika bunvume ebyo byaggwawo dda amaserebu oyo omusajja mukulu oyo wabanga olina abaana abali mu siniya ey'okubiri batudde waka balinze taata ng'okyakwana obuwala ku Facebook bujje bunvume bunjerege bwe nteekawo posti ogenda okubuuza kano nga kanvumanya nti kakazi ka Ssaabazonto nali nabayamba ne mbaleeta mufiiraawo kuba kati egyo emyaka amuliraawo pensioni mufiirewo ate kati mutandise kuntabaala nze sikyakolerera views musiiba mu masabo mwefuula bagenza okukola surprise muzikola ku basawo baganda kumwani ayinza okwegaana emmindi gwe Ssaabazonto wakayiga obulogo kasita mwayawukana nange abo ne bakuwa amagezi nti genda tandika okuloga n'ogenda n'oyiga eddogo kati ate gwe wakayiga eddogo ologa bubi Ssaabazonto mpozi yani amanya ge yekidoomoole yawandiika yo yakomerera bali be bamuyigiriza obulogo befuula abagenze bagenze kukola surprise bazikola n'abasawo baganda olujjawo kamera nga bayingire baloge Dr. T nze ndi muntu ogu mwe muli 7 emyaka gyammwe mingi kati lengera Ssaabazonto alina emyaka 36 Ndawusa alina emyaka 45 Opeta alina emyaka 5 oyo omuddugavu ow'Andawula afuuwa emmindi olimba bale n'emyaka 38 nono ofuleya gye mwaleeta ono omukazi yazaalako enzaala ennyambo ali abantu abakulu mulimu kwewuba mu bikanzu Ndawusa si ye godfather wamwe yali godfather kati takyali maama wange mumanyi nakijoba abala mukama alese bulesi kunnyamba naate bwonyamba noyagala onzise wansi ogamba otya emisana tukunti yalemereddwa nze bwe naye okana nabo Ndawusa rajja daga ndi nemereddwa muntambulako munkuba munjagazaali mulowooza musobola okunsinga ku bonna nga ogyeko Simba wa mikutu kyemirala kwe bali bali ku radio Simba bali ne ku BBS era program gye bakola ku BBS ya ssabo bayimba nyimba za Luganda genda ogikebere nze sirimba genda ku Lwokubiri wakola ku Lwokubiri saa 2 genda obalinde bimuli by'amasengere awo mu masengere bakeera Ndawula simanya abirongo bino byani byandawula ebijja kati sinyimba siza abalogezo kati mbufunzo obulokole bulwana n'obusamize kati obulokole bulwana n'obusamize emmindi erwana ne Katonda mwe mukimanyi bulungi nti mbasinga omutima omulungi era sina buzibu kummwe naye mundoga munnemerako munsokasoka muli abantu 7 nze nabaviira bwe mba nafa mundeke mpumule mirembe luno olutalo lwe mugudde omugenda kufa nze situula na balogo Ssaabazonto oli mulogo jjajja Zonto oli mulogo nakati owunye emmindi bw'oba Ndawusi weegaana okuyingira essabo Ndawusi vaayo gwe wanteeka ku mpewo n'otandika oyagala okunnaaza nga ndi mu senior 3 omwana bw'akula omuleka n'akola ki afuuka mukulu munno nafuuka mukulu munno temuntambulirako mwenna mufuuwe emmindi njagala Ssaabazonto oveeyo weegaana eddogo era mama wa Ssaabazonto nkubuulira gy'oli nkumanyi mama Ssaabazonto nkubuulira mutabani we yafuuka mulogo Julius Kidoomole Sserwanja mulogo Mbabaali mulogo Opeto mulogo Ndawusi mulogo kalya akaberege kalogo enofuleya ndogo obufumo bwagirema mulimu kwewuba mu bikanzu muyimba agayimba Bizonto byanyumanga olinga mukyali mu Dr. T omuto naye kati mwabatuusa okulya pension Dr. T munte mulekeraho okwana obukazi bwa Facebook omusindika buzibu kyo bwakujja mu bantu banene lutandika Bobi Wine munavuma Bobi Wine nze oba ekimpalanya kwogera mu 7 bwenteeka video nga munvuma ogenda okulaba akuvumye nga mukwano gw'abali okuga nti oyo mukazi w'oli mulekeraho Julius oli musajja mukulu oyina amaka kijja kuswaza nnyo ku busezaalabo bw'olina obw'emirundi 5 nga bamanyi nti okyakwana obuwala bwa Facebook bw'osindika buvuma abantu nze Dr. T level nagibuka eyokolera views ate mbawe ekitiibwa naye nsobola basaanyaawo kubanga nze nabazaala osobola okusinga nnyo kw'obukulu obuwanvu noza musinga bukulu omuzannyo guno ndi kabaka okubasinga mwalitegeeriganye ne mutageera terusobola tegeeragana bagenda kufa mpozi genda bawa amabugo bagenda kufa abo era mwekuume nnyo COVID kubanga egyo emyaka gyasinga okutabaaza tuli ku Volongoto tovaako nkyakuleetera bangi
Museveni.